webale kubanga okyali naffe tukwebaza okubanga atokyatulondolera tugoberera tulisaba mukuumulako otugende mukuumulako nga buli omu atubulira ebimukuto mubabiro mu wiiki Abu awunzisa agamba nti tekyamusanyusiza okulaba tiya gaasi ng'akubibwa mu bantu abazze okukungubaga naye ate bwetunuulira ku ngeri bannabyabufuzi gye beesaamu empiki z'ebyobufuzi mu ggwanga otandika okutunuulira n'oweyinga n'opima n'olaba oba ddala ebyobufuzi byaffe engeri gye tubizannyamu tebikyali byabampaane oba bikuze oba tuuse ku sseerikirizisa omulonzi okakasa nti osobola obukulembeze kubanga bw'otunuulira incidence ezijje zibaawo okuziika omugenzi Sebala Kizito waliwo embeerera bwetyo abantu beegumbulidde omuze ogw'okulabika mu kaseera akavanyuma ng'abantu bonna bakkakkanye ye n'ayingirawo n'ajagalaza ekibinja baguyita kubba show wano jjojjuuzi mwaka guno gwennyini mu Julaayi ku matikira ga baffe enkumba era nalaba abakungu ba Ssaabasajja baminisita nga ne Katikkiro mwali ng'emitaafu gibeetimbye ekyenyi nga baagala kugajambula yali akola ku screens ezo era omubaka Kyagulanyi ng'atuuka oba ng'atudde nga screens zisebo ziteekako Kyagulanyi ng'omubaka naye nga nnyini mukolo kwali Ssaabasajja n'abagenyi be bayita okuva e Sultan nga bwe bali naye ng'omwana wa yali mu media ng'ateekako screen ekifaananyi kya Bobi Wine watudde oba bamala kubawa ssente ati wotuuka weebuuza ebibuuzo bingi weebuuza Bobi Wine yakitegeddeko nze nyina omuntu gwe mmanyi sigenda kumwogera wano ku mpewo tatya sigenda kumwogera naye bw'atuuka ku mukolo asooka kuwandiika ebitiibwa bye byonna akapapula olumala okukawandiika n'awandiika MC n'awandiika ebigambo byagala MC ayogere amwogereko that is oba bagendamu omuzindala ayogere n'akamuwa namugamba kino nakino ky'oba okola oba n'ekyo kibeerawo ku buli mbeera ezimu kituuza ku kiri nti enguzi etandikira ddala ku muntu agikolokota kubanga ekyogambye ze mbeera ku mikolo every weekend naye kubeereko bano abantu abaspiring okuba ba MPs ba chairman era bakola ebyo byokoze n'awandika akapapula najja n'akwegayirira naye naliko ne mwogezi munange ku mukolo ze neŋŋaana ngenda okulaba nga balina akapapula ke bamutwalidde nemanya nti kakatono balina ekikondo kye bafunyizza okumukkiriza kuba nze nali ŋŋaanya omuwa ekyanya tuli ku mukolo gwakwanjula omugole azze kunyumira isi abagenyi be ate owadde akazina omunabyabufuzi zibu nnyo omunabyabufuzi omulimitinga eddakika nga atandise okwogera so ebintu bino bituzaayo ku kiri nti wano ebyobufuzi bye tuzannya tuyinza okuba tukyali mu byakyana kito oba byabampaane oba buli omu alina bampaane gwazannya kubanga olaba oli ng'atuuse mu kifo era naye n'olaba nga nateekawo embeera yazze n'amabaasa agawera walaba akana akatono akayita n'akawa ebbaasa buli omu alina engeri gyazannya ebyobufuzi bye naye ate kino kisukka nti abantu bali mu kulumbe bali mu kuziika n'ojja n'oyagala okubba sho awo tiyagaasa oluusi nanga ate nnyinza omuwagira kubanga poliisi nga bw'ogambye nti yo kigikakatako okulaba nga bwe waba bagezaako okutalabangula ejja nakakaawa oba kuziika oba okuziyiza ekiyinza okuleeta obutabakubaanga kigaasi kyali kinooka emulago poliisi yabadde mpigi mukuziika empigi mulago wano yabadde mulago kibadde nga bakoma sinda kya gaasi nga kitandise otokota abantu batandika okukuŋŋaana omaye ebimalamu Bannayuganda nabyo si bingi ng'oluusi tebamwenda kigenda mu maaso kigenda kuddira kati poliisi awo njiwagira okuba omuko okubalagala okugumbula abantu ngaabo kubanga singa babawo akatyabaga awo benyini bwe bajja ogamba tekintu kyabadde wano poliisi ne bagitegeezaako pulezidenti yadwadde namaze tukubako ne tubakubira ne bajja after 4 hours nga batandikakuta poliisi so nze Abu sikiriziganya naawe nti poliisi ate walunze wenjiwagira nti mu biseera ng'ebyo erina okwangula naye nze nsuubira poliisi erina obutendeko obw'enjawulo okuba nti esobola okugumbulula oba okuziyiza ebintu ebimu okubaawo musigaze wano ogamba obwo emmotoka agivuga agireete waali olaba obaagaana omanye ebigambo bibandiyogedde senga Kyagulanyi bamukutte bamusigaze katugeze mpakyakulabirako aleme kugenda bo bagita procession ng'ava mu kuziika okugenda omanye ebigambo abantu bibandiyogedde ati kakati ebigambo bireke babyogere kitandikire kuffe tugezeeko okulaba nga embeera embi ekola ki anti kati kitandikire ku bantu abo kati nga bannabyabufuzi nabo bennyini beekwagira preventive arrest omanyi poliisi erina kyeyeekwasa eyo terminology gyekozesa nti tukoze preventive arrest in that ntegezaako okuziyiza omuntu ono obutabanka obuyinza omumutuukako
kati atawo sikiziganya nawe naye nze kyenzikiriziganya nakyo nti poliisi bwebanga erengedde maaso ekiyinza okuddirira kwebyo ate tebisoboka ssebo kuwamba Bobi Wine akabuuzo nga mukyayogera ebyo mbu maybe Bobi Wine wabesije abantu abamu Bannayuganda bwe bagoberera oli gwotegedde ng'abo tebabyabufuzi abalala abali maybe mu NRM bwe batandika omugoberera nga bwe bagoberera Bobi Wine poliisi yo nga teyingira you already abane convoy ng'abantu bamugoberera kati it's better police nebeera objective nti engeri gye bakwatamu aba opposition ng'abantu babagoberera gyengeri yeemu enneeyisa y'aba opposition n'abo bogamba bayera aba NRM tebayeemu Bannayuganda be bamu abagoberera abo anti naye enneeyisa yaabwe eyinza okuba nga si yeemu enneeyisa etya gwe gy'oyogera engeri gye bazannyamu ebintu byabwe eyinza okubeera endala eyinza okubeera nga esoomooza oba eri nga tesoomooza poliisi oba kyogamba awo ne babeerawo eya MP Evelyn Honorable Evelyn Anite eyomusitula ku ntebe kali tekasoomoza si kyeŋŋambye eyo yadesoomoza wabula ŋŋambye nti ebiseera ebimu wabeera embeera ng'olaba kisinziira n'embeera mwokikolera ono oba musitulira katandaalo k'entebe si ebitera bya togikwatako kakati awo olaba nga bwe kiba nga n'ebitongole ebyazindukiza palamenti paka kati bajesifyinga ekikolwa kyabwe nti bakikola mu butuufu naye nga ono akubiza palamenti atugamba nti yayita ku poliisi muyamba asenkagala poliisi ebiseera ng'agamba nti wali weetaagisa nti negye buli eno kibaowamagye agamba nasabibwa mu kooti yatuuka n'okwongera yasabibwa okwongera ku bukuumi bwe kiba nga ebitongole bya poliisi tebyakwatibwa mu misango gyonna gye byakola ku lunaku olwo kisinziira ku mbeera ki gye bakikoleramu nti baali bakikola in favor of someone naye kati kino kyabaddewo oli yakadde okuva mu Amerika azze ku kuziika actually olumunze poliisi ate ensobera nti oluusi yereetera n'omuntu okubba syo buli wogezako okulaga nti omuntu waali oba oyongera mututumula eringaga nti nabo badde bakyagala ate nekirala oyo si yayita abantu omugobera actually abantu twetumiikiriza sometimes si kwetumiikiriza abantu bino ebyobufuzi bannaye tukkirize tugaane abantu buli we balaba omuntu gwe baagala oba abantu buli we balaba omuntu abasanyusa olaba ojje wegendereze bano abaana abato mu byalo eyo bakuba lwale bakuba zino drivers nti waliyo omuyimbi gundi zima waliyo kaliyoki biki omwana nadduka n'ava ku kyalo kimu nadda ku kyalo ekirala abamu ne babula n'okubula okitegeera nti omuntu buli walaba ekintu ekimu exciting abeera taken up so tugenda kugamba muntu nti mpozi baleeteyo obukkakkanya emitima gy'abantu okwagala kabeeraawo nga buli saagala tugendaawo buli omu eyo si yabadde topiki ya leero omulabi wa Delta TV topiki za leero eyo teyabaddeko topiki eyabaddeko ekyokuba nti balekawo eyo tetugenda eyo tetugenda kuzibizaawo abantu bali baagala Bobi Wine tugenda kuzibizaawo ekyo kyava ku unprofessionalism Johnny bana abasajja basaleko eyalimu abaali ku kamera pointi za leero zenjagala twogereko poliisi ku lunaku olwokubiri omukulembeze w'eggwanga yagenda n'asisinkana akakiiko akakulira poliisi balabe bekube mu ttooki balabe omwaka gutambudde gutya era wategenze bulungi nga omanyi ebitongole bikumadde bibadde bino okusomozebwa ennaku ezo emabegako bino byonna ebiseera nga baagala balabe engeri gye basobola okumalawo obumenyi bw'amateeka obadde bukudde ejjembe era mu kyo omukulembeze w'eggwanga yawabula oba yaleeta ekiteeso n'agamba nti ayagala abapoliisi 100 babeere buli saabu kawunte kugamba badeploying babeerewo nga bali alert in case of anything nga bavaayo nga bakola ku bumenyi bw'amateeka obubadde bukudde ejjembe ensangi zino olaba ekyo kinaasoboka awo wenyini olutandikira ayagala abapoliisi 20 ku buli ggombolola tulina eggombolola mmeka eggombolola ziwerera ddala ziri mu 100
nka mu 600 around 600 kale tukozesera rough estimate 600 otekaka poliisi ameka 2 agibe emitwalo 3 mu 12 ezo abo bali kugombolola abo poliisi kati babanga abo bali kugombolola ku detaches ne mu police station wabeera yabameka awo balanti wabeera wako tulina police station ne police post ennaku zino bupost bungi bweyongedde naddala mu kibuga ogenda okwesanga baggala bungi era kasita omukulu oli yakivaamu obumu tebabuggala bukyaliwo gye buli mu bitundu oba otambulako bigere bitini ng'osanga akalala kati for example ogenda wali ku Busafi mu Kampala waliwo Busafi police station weri awo then waliwo ku Kiwologoma waliwo police post waliwo wano nga ku Kafumbe Mukasa so oba otambula ng'ogwa ku kalala kati obala buli police post kubeereko 2 ekitini oba n'owa LDU omu bajjukira nabo kati bakolaganira wamu tabamiruka wa poliisi oyo ebizimu ku proposals ekyanewunyiza basembye poliisi emakerere obeekuzibwa okutuuka ku ki bakabadeka poliisi balina already munda balinamu police station naye balina kyebarecommendinze nti obeekuzibwe okutuuka ku ddala ki ng'erya CPS nti babeera ne DPC waabwe babeera ne ba OC bwe kiba nga zezimu ku nuggets omukulembeze zaalowooza nti ze zinaalwanyisa obumenyi bw'amateeka nga negye buli eno poliisi tennaba kwetengerera kutuuka kussa kubanga esobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka oba obujagalo babuguddewo nga yeetaagisa okuyungula ate amagye n'ebitongole byera okugikwatizaako ng'ate wabawo ebikwekweta ebyagala okukolebwa okukola operations okufuuza abamenyi b'amateeka bwe babaako gwe bakutte nga hardcore criminal kagambe Sobi ate abayise okubayambako ne batandika okulwanira omuntu oyo example ng'owadde mbi Sobi yalokoka kyekugamba waliwo akaseera poliisi oyo yamulwanira nga ne Ssemwa yegamba nti waayo nga Ssemwa yegamba nti atuyambako nga ne poliisi emwagala okiraba naye nga ono yayita ono muyambako bwe bafunye yakozesa yanga mulo nga yanga mulo anti olaba Zobbi ne poliisi yennyini emukozesa nga example yamise na Zobbi nakati ate omusajja mulokole kozesa yanga mulo damu settlement yokukozesa yanga mulo oba omuzaabuza kubaka kati eddala lya Zobbi lyaliko even before kulokoka kwemugadde so kodi kulokoka eddala lye yaliko nono yanga mulo ate simanyi oba yeye n'okuba naye omuntu yakkiriza okay genda mu maaso abantu bazze nga bakkiriza emisango naye olaba akavidiyo n'otunulira n'omuntu yennyini nze naliko emashindi awo ku kooti nga babaleese nga bagamba we tuvaayo ate tuddaku mu aba special kuba baali awo nga balinga abagira ewembadde nzija bano abali ku kooti baleetanga abantu abasuspects nga bawera n'okuwera wano nga babaleeta lwakuba waliwo ebintu ebimu byotasobola kuteeka oluusi mu mpe oba ku mawulire nga bawera n'okuwera nti kakate tetunaba nno singa tumale tufuna beyiro tugenda kujja nankuba mpya yogedde ku kya beyiro pulezidenti azenga akyogera lunyi ng'agamba nti poliisi oba amagye oba ekitongole kyonna ekikumaddembe kasa kikwata omumenyi w'amateeka abadde ow'amaanyi oba gwe bateeberezebwa okuzza omusango bwe guti ababbise emmundu abatemu abadde batigomya ababodaboda aba mobile money senga bakwata abantu bwe batyo tayagala babawe na beyiro president yomu aleeta suggestions ngezo ebiseera ebimu wabeerawo ebintu ebibaawo nga byoleka nti wabaddewo namujinga mu kitongole olumu yagamba mbadde simanyi ojjukira Jennifer we yatulugunyanga abantu mu kibuga kale nyinza okukozesa ekigambo kutulugunya naye bwe yagezangako okutereeza ekibuga ne bamukaabira president yagamba nti mbadde simanyi we yajja ku paaka awo nga bataxi balwana bali mu ntalo za kotisa neutrada n'ayimira n'afuna ne microphone n'akazina n'ayogerako ne gye bali ngeri gya ayogeramu alaga nti ebibadde bigenda mu maaso ali tabimanyi of course munnabyabufuzi tasobola kubehavinga ng'ate munnamateeka yadde ate abamu bannabyabufuzi bannamateeka naye era ogenda okulaba enkola gye bakolamu ebintu byabwe nti balina akantu ke bamenyamu awo kati ninyongawoga nti amenya omutto ebyo sibiraba ne bihapeninga president gwe yaga okulabira mu kifaananyi kya munnabyabufuzi waliwo ebintu byayisanga
directive nelifuuka etteeka kituufu damali njoga nti si munnamateeka katodde ku damali waliwo ebintu byayogera obwogezi nelifuuka etteeka okuddira abapoliisi 20 ne babeera mu buli ggombolola olowooza kinaayamba okumala obumenyi bw'amateeka nze nga nze ndaba tekigenda kuyamba munajjukira nti poliisi ne president Museveni bavudde ne strategies nyingi okwendinga crime mu ggwanga era waliwo ebitambudde of course waliwo ebitambudde nga buno obw'okukubo pickpocketing obwo kamera ze baayeta zigezezaako okuyamba mu kibuga kino kitegeeza ki nti abantu abadde babba ku nguudo kati bazzeewa badda mu community omutali ki cameras kati obuzibu bwe buli nti gwe ku kyalo kyo olinayo wa poliisi yenna gw'omanyi nti woba ofunye ekizibu ono gwe mba nkubira nze nnyina abugwa omulina nze newe nagenda okulopa ku poliisi abavubuka abaali babba osi yantunuulira bw'ati naye gwe olinayo wa poliisi gw'omanyi nti olina essimu ye omumanyi erinnya lye nti womba omukubirawo dde ku kyalo kwensula ku kyalo nti atuukirawo ku lw'obulungi bw'omulabi waffe kati buli muntu alina okuba nga alina ennamba ya osi police post oba police station eri okumpi ekyo kitukakatako neya chairman ow'ekyalo naye muliraanwa wange yalina ennamba wa poliisi nga bamwataakiize bazze ba burglars bamenya oluggi n'akuba essimu nevugira ku mulyango anti kati waliwo ebintu bibiri police president gyagamba ebaddemu namujinga nina neiba wange baali bamulumbye babaglas bali mu kumenya oluggi n'adduka mu kisenge n'akuba essimu agera okugiwulira ng'evugira ku mulyango kati Bannayuganda abasinga nze nange gyembeera wemba afunye ekizibu ezikulakulanye nga mwe abatambuddeko mubalaba nti community police babamanyi abantu abali mu kitundu babamanyi n'amannya gaabwe bamanyi okwidentifyinga abaana bebekengera nti abano bamenyi baki baba bamanyi omuntu ompya ku kitundu abamumanyi ekitali wano mu Uganda kati okuteeka abo abantu 20 ku sub county nga tebali mu bantu tekigenda kuyamba police balina regaining a confidence yabo abantu 20 tebagenda kukola bokka ekisooka tulina chairperson ow'ekyalo ssentebe n'akakiiko ke kakola nako kuliko ow'ebyokwerinda n'abalala n'ow'amawulire bonna tulina LDU abo nabo batambula bakola ki balawona muki mu bitundu ebyenjawulo tubisuze nga tubalaba nga batambula balawona aga 20 abapoliisi abogerwako bagenda kukolagana wamu n'abo aba LDU ne basentebe b'ebyalo n'ekyokubiri security etandika naawe buli mutuuze alina okubeera alert obokyegera ate era alina okubeera omwegendereza era omulabufu ku neibawe n'abantu abalala bonna abali ku kitundu kyabeerako kati ekyo kirungi naye kyembadde nyongezako n'ekirala abo abantu 20 omanyi nti baba deployinga yes naye tebabawa resources okitegeera tebaba resources ezimala emmere ebeerawo naye kati bagenda tambuza kuba sometimes ofuna ekizibu nga kiri agent fe waffe wali ena mugongo waliwo eyali azze okubba mob justice netandika abantu ne batandika omukuba chairman yakuba essimu poliisi nyingi eziri awo ena mugongo actually naye bajja omuntu oba baali bamusse after 40 minutes so resources weziri nti ezinaabayambako okukola emirimu gyabwe boyogera ku kya resources ekyo sooka ogende ku kya resources ekyokubiri nakino kiteeke mu bwongo buli kiseera pulezidenti oba n'abakulira poliisi IGP baani abamagye bwe bavaayo n'enteekateeka ze baleese bwe batavaayo bwe basirika obusirisi nga mubuuza kiki nga mwebase kyekigenda maaso waliwo kana engombe egamba nti gavumenti hweyayo oba okitegeera bwe bavaayo ne bagamba tutaddewo strategy bweti ne bweti nga nazo muzibu kati mwagala ki strategy baziteekawo okuyamba munnayuganda strategy ezimu nnungi ate strategy ezimu zikomaawo webazikola ki webazogerera kamera bagamba tugenda zireeta bazireeta aba LDU babawandiisa ate gwogamba zikomaawo anti kati kamera wetwatuuka mu kulaba abakubye bannamawulire ate kyezakola kamera zirina interest z'abantu zezikola ki ezisavinga olumu ziyamba buli munnayuganda naye
mwanyinaze abadde alina ekintu kyayogeddeko nti kiba kirungi nnyo abakulu abo mbanga mubataddeyo mu bitundu ne mbeera nga mukola ki mujja mubalaba bali mu mbeera ki bali ya bulungi abalina okuwummula bawummula abalala ne bakola ki ne babeera ku duty omusaala ogwo gwo ndowooza gwogwa poliisi olumu gujja mu kiseera olumu gugira akasente bakafuna wabalabeko mawulire nga bakomplaininga nafuna bakafuna tekamala teri sente zimala damali naye bakafuna ate mu budde kakati ne balaba bali batya kubanga omuntu yenna yeetaaga okuwummulako nti waliwo abayitamu ekiro ne wabeerawo abakola ki kubanga kyekyo kyova olabanga bagamba nti LDU bagireeta naye ekola ki obuzibu bwajja mu kitundu nti bo bakubuuza mpaku national ID gye bamanyi eyo eriko ezzike yeyo national ID entuufu bo gye bakola ki bo gye basaba so ogenda okulaba nga yes kati ogenda kukwata ne bana abapoliisi obasindiikirize obeere nga waliwo obuzibu bakubuuze naye nga mu mmotoka temuli mafuta newegabanga mwegali naye ng'akimanyi nti gwe bw'onoomuwaaya akantu banaffe kati abantu twakikwata olukuba afande wano waliwo kino na kino totyanja kuwa amafuta ekyokubiri kye nalaba mu bintu by'amasimu ebyo Bannayuganda naffe olumu oba abatuuze olumu bwe tuba tufuna ennamba z'abapoliisi tufuna z'abantu ng'ofiisa oba kitegeera ako kabi akakirimu ekisooka oyinza ogikuba eyiye nga yagitadde wali ekyajinga oba n'agenda mu kufuna lanki naye kubako ya station eyo oba police post kubako ya post omuntu aliwo ajja kugirisivinga abuuze kiki ekyetaagisa kati oli ojja mukubira nga atambuddemu taliiwo naye kati n'obuzibu obuliwo ekyenkugamba ekya facilitation nti sebo abakulu abo nabo bayiga akapapula kana akabeting over ne under kati koyize ngera kyogambye nti esimu agirekawo ekyaji kasaka kolya mu buddo ulira esimu agirekawo ekyaji ngali mu kapapula agoberera mupiira gwe yasibya akapapula ke aseno bagitwala nga yo mukulu akola ki ali mu kapapula so ekintu ekyo kisobola okukola kuba buli omu kyetaaga yese kati kikola kitya kiyinza okukolera ng'ebitongole byonna ebya LC bikola ki bivuddeyo abantu bano bwe bamala okutuuka muyite meeting ng'ekyalo ekyo kye bagiyita okugaba amasimu nga wogamba nti tomutwala simu ya muntu abantu mubawa amasimu mugende nga mutuula eggombolola ebeera nnene nnyo mugende nga mutuula mu bitundu ebyenjawulo bwe musomesa abantu butya abapoliisi bano bwe bagenda okuba nga bakola ki nga bakola bajjukira bagenda kubeerayo paato z'ekiro nayenze nyina lwakuba nti nsaza ekirimi lwaki mu biseera bino nga tugenda mu 2021 awo wenzija kefasi strategy eno eyinza kukola etya pulezidenti agamba abapoliisi 20 mu buli ggombolola simanyi oba commander in chief of the armed forces bw'aba agenda okusinkana ekitongole ng'ekyo asooka n'atunako mu chronology of events ezibaddewo nti poliisi gyagenda okusisinkana ebadde ne sagaazi omuli ekyokuba nti naavunaanyizibwa ku by'okugula ebintu aganidde mu ofiisi okumala ebbanga abakungu ab'enjawulo ne bamugambako n'agaana tuli ku bumenyi bw'amateeka mwezijja olwedde olwo ali mu kumenya amateeka bwe kiba nga tulina poliisi erimu abamu ku bantu nga bwaddene nannyini waali okuliga alina oddigambako nga naye alitya nekiba nga kyetaagisa kumala kugenda mu mbuga z'amateeka pulezidenti alina kuleka bitongole buli kimu kikole ogwakyo kyekugamba nti pulezidenti nga komanda ne chifu agenda okujja okwadressinga institution eyo okumanyi buzibu bwe buli n'obisoomooza n'obuwanguzi nebabiyitayitamu noba nakola SWOT analysis nze nsuubira nti nabino byonna yandibadde abitunulamu bwe tuba nga tulina poliisi erimu abantu nga tebagambwako ng'asobola okumala mu ofiisi ebbanga nga expire yatuuka dda neggwako netanako n'abeera nga tasobola kuva mu ofiisi nga kyetaagisa kumala kutwala musango mu kkooti okuva mu ofiisi poliisi nga mulimu abantu abamu abadde mu misango egy'okutta abantu ne bagusingisa oba omuntu omu nga mugagga ne wabawo yali related ne mada
keesi eyo n'abanga bamugjayo ne bamutwala ebyo bajja okusoma oba n'afume obweru bw'eggwanga poliisi ng'erimu abantu abazze bakola ebikolobero n'abula mu ngeri etategereka mysteriously ne bagamba nti afande gundi bakaleka afulumye oba agenze ne tuba tusobola mukwata nga twasobola okulondola pato eyata magala gwe bagamba atebeza okubanga yatta magala etuuka okubanga tumanya gyali paka South Africa ne tumukwali tumuzza kuno abantu ngabo bakalekere banga tasobola kukwatibwa paka kati yabula tumanyi gyali bano ediwa kayihula bonabonabo nga tebasobola bakwata kakati gwe nojja n'oyogera ne poliisi n'obasuubiza era ennyingo ze zimu n'otekawo ennyingo ze zimu tugenda kukwata kulwanyisa ne gwe bakutte bana ono w'egundi ono ye baamuta aliwa ono eyali abbira ku Entebbe Express ono yali osi wa gundi wekajjansi ye baamuta kakati osuubira otya okubanga enaalwanyisibwa ng'etandikira munda mu kitongole mwennyini kati kyekirina okukolebwa abantu abagambibwa okuba nti bali bagayaavu najjirinya nga atwalibwa wali ku poliisi omukibumbiro ze manyiibo ne babaga nti bagenda basa mu discipline committee era babateekamu oluvannyuma ne baba ne babejjeereza era bali ku mirimu ssebo nze bamanyi osuubira otya bino ebintu bye bateekawo ng'ennyingo ezizina okulwanyisa obumenyi bw'amateeka tezinaakolebwa oba zinabeera implemented poliisi faanana bweti bino bizze mu kiseera nga amyuka Ssaabapoliisi wa Uganda muzeeyi Sabbiiti gye buvuddeko pulezidenti yamuwa ennaku ezi 2 aleete pulaani y'okumala obumenyi bw'amateeka era naye n'akikola n'ajanjula era ndowooza mulabye akalembereza weekali okusinziira emabega kaawo mubumenyi obadde bugenze saagala olowooze nti bwe bakulaga ababbi b'obusimu n'abanyakula obusawo bw'abakyala anti wuliriza abali batta ababoodabooda abamu babakwata ng'ekisinga okulumya abali batta aba mobile money nabo babakolaki babakwata balina kye bakoze wabula obumenyi bw'amateeka tebugenda kuggwawo mu lunaku lumu ate ekyokubiri nti it is a collective responsibility balina kukwatagana fenna Bannayuganda tulina kukwatagana ebitongole ebikumadde nga tuvudde mu criticizinga nti kino tekiteredde kino tekiteredde tukwatire wamu okulaba nga obumenyi bw'amateeka bukolaki buggwawo naye bwenkomawo tugenda kutandikirawo nalina akagamba kadde kamusiwa naawe wabadde oleseemu ate 2021 nga bijjaawo mulabadde ota TV tugenda kukomawo twongere okunyonyola ensonga eno tulabe na butya poliisi bw'erina okukolamu emirimu gyayo okulaba nga obumenyi bw'amateeka bukolaki buggwawo